era kyovula banga bali mwezi ageza kugikozesa nyite inanyo kyamanyi kigenda muyamba naye Sewanyana n'abawagizi bakyagula n'abawagizi ba omulodi temuddamu okukola statement yonna evuma omuntu kikula ky'omuntu ekyo temukiddamu eyo beera nsobi enjogo endowooza yange Mathias Walukagga ebitabo ekigambo ekituufu omusajja gwe bayita Honorable Kalyamaggwa yakoze Bulanda Sema Bulanda Kalyamaggwa yakoze Bulanda Bulanda etya manyi abatuula ntuwandika ekintu abatunuulizi nensobola okukeera ku makya nempostinga nengamba Kadima afudde naye nga mbala ebigenda okuva mu posti eyo gyokoze ofuna bulungi nemaliriza nitukeera ku makya netumusula mu mabira netumugamba bamumusula mu mabira nga tulina kitukola ki kyembala enewaffe mu entertainment buba bubadi ofuna bulungi kakati omusajja mbadde kuki obadde ku nsonga ya Walukagga weerabira onyo omujaja nze njiika windo Mathias Segona yakoze Bulanda Sema Bulanda ogenda mu kkoto babiri Walukagga gwogamba nti tiyasoma era omusinga obuwagizi kugula awundi Walukagga gwekimanyi ekibozibozi kya Walukagga yazimba kizimbe ekyaki ekya Samula ne mukazi we waliwo akantu katono nnyo n'azimbulusa n'amaliriza nga agenze waggulu kampani neegwa osobola okuloga omuntu atuusiza okufa ne weewaana time yali etuuse omutonzi waffe era atuuse okusalawo kakati ebizigo bisobola okuba nga byali bituuse kusali okukola ki Walukagga si yabisuula naye nga abantu balina n'enjogerega nti olaba tusuula asuula kampani namba okugamba ekintu ekirungi kisigala kirungi ebizigo byasangibwa byali bikoze eki byali bimaze okukakana kiki kyegambye tosobola okuloga omuntu atuusiza okukola ki okufa waliwo omuntu yanyumirizaawo n'agamba Pastor Iga abamu bamuyitanga mufere naye waliyo oli ng'omuntu we yawonerawo we nga yagenda mu malwaliro nga 8 negagaana n'agenda awali badde awokinana mu omu n'agenda wa Pastor Iga n'avaayo n'awona kakati obitolina bw'omugamba n'ayimba obuyimba ekyamagero webale nnyo kakati kisobola okuba nga bali abaasooka 8 be bamujjanjaba ebituufu yagenda okutuuka ewayiga nga okuwona kutuuse kakati mbadde nkugamba Bulanda y'omusajja gwe bayita Kalyamaggwa gye yakoze ku Mathias Walukagga agenda kujejjusa obanga ddala omusajja omusobola kiki kino esimatevaako tetegeera bwobanga omusajja omusobola omusajja bwoba omusobola kimukutoza mu kkooti kiki abantu nno akalulu abantu bekagenda okuswaza nga bakulaga nti bo ebyobufuzi ddala bizinensi asooka bamuyita Sekikubo owokubiri bamuyita Namboozi owokusatu bamuyita Muwanga Kivumbi ebyobufuzi bibawemudde emikwano gyabwe ne bava mu mikwano gyabwe olw'ebyenfuna Honorable Segona ekigambo ekituufu Honorable Segona nze Walukagga muyimbi naye nze Walukagga oyo yankola ebintu nga tenze namubeererawo ne mujja mu makomera nga talina wadde omune gw'ennusu naye nze ebivulu byansala wabira si mukwano gwange simwagaliza kibi kuba naye Walukagga era si ye muntu omulungi naye Segona yakoze Bulanda okuwaabira Walukagga nsobi yabadde nsobi semasobi era Walukagga kuba Walukagga kati wetwogerera essaawa zino yasinga akalulu kugulaawo naye kayinza ebusiro yasinga akalulu mu bungi nze nalabako akalina ate mu bungi naye ate basobola okukabala nga Walukagga awanguddwa ali mu bantu abagenda okuzanya kifiiriza bali bayibuli beeyogerako
abagala okulowooza nti balina kubeera mu buyinza ebbanga lyabwe lyonna. Lwaki kugamba nti NUP egenda kufuna obuzibu olwaliro okufuna ababaka abangi kubanga babadde eyo tebakoze. Amelia Kyambadde alina Kiyaga, Hillary yaliko PS, yaliko minisita ng'atambulira mu Bugombe. Kakati oyo agenda kukola buli kimu okulaba nga addayo. Asobola n'okukola ekyobusiru kyonna kubanga ali mu bali Bayibuli beekola ki? Beeyogerako. Kakati Mathias Walukagga ali wakati w'abasajja abalina ssente, abalina obuyinza, abaludde mu byobufuzi. Haji Kiyimba akola ekintu kyonna ekyobusiru okufuna wiini. Jukira yalina kaadi y'ebyobufuzi ya NRM. Akali Amaggwa ye mubaka abaddeyo. Kagamba obukodyo bwonna obuli mu constituency abumanyi. Kye njagala okugamba omusajja gwe bayita Mathias Walukagga agenda kuwangula naye ebitundu 6 basobola obutamulangirira. Bw'otunuulira Akali Amaggwa lwaki nze ngamba nti takyali Amaggwa. Akali Amaggwa bw'otwogerera ali mu kulya chips chicken kebab de omelette. Akali Amaggwa gwe mmanyi bamuyita mu kakiiko ya chairman wa park. Ye park bamuyita mu parliament ku nsonga za hamu. Naye Akali Amaggwa tetwamulaba. Akali Amaggwa oli owakibalamu mu parliament ng'abuuza ebibuuzo biri. Akali Amaggwa temwamulaba. Akali Amaggwa takyali Amaggwa. Akali Amaggwa ekigambo ekituufu twagala oli atembeete ensonga. Nali musuubiza okumusuubira okuleeta obuwaayiro obuleeta hamu mu kakiiko yeewozeeko. Akali Amaggwa yamulamu amaanyi mu parliament. Akali Amaggwa takyali Amaggwa. Akali Amaggwa ali ku chips chicken kebab ne omelette. Akali Amaggwa ekigambo ekituufu baliko looya wange wanyimirako ko mu kooti wakoze bulanda ku Mathias Walukagga alina ekirala tokyagattako mu parliament. Leka tufuneyo koko